Nekyagulanyi okujjako nga talina matw abulidde. Okumpi bonna bakoze kye tutagenda kukkiriza mu byabufuzi tugoba Museveni ate tuleete ejjooga eddala ekyo tetugenda kikkiriza. N'ekirala ffe e Masaka tetulya bisiyaga. Tugenda kulwanagana n'omuntu yenna. Mulaba ezo ovulo zaabwe era toddayo gyambala bazikola ng'oteekamu pampa munda mu e Masaka okuva olwaleero tuweze ovulo tewali kye bayita ki tugenda banoonyeza ebyambalo ebyaffe bye twambala. Era ennaku z'omwezi 21 ekitovu wali mujja kubeerayo ne ku byambalo ebyebambala abantu abatalya bisiyaga. Mwetegekera olunaku olwo tetukyanoonya mukulembeze, omukulembeze twamulabye ate tewali ajja tutiisatiisa. E Masaka ekyokukola tukimanyi. 79 olutalo lwayita wano ffe twabakkiriza, 85 ffe twabakkiriza, Kyagulanyi ffe twadde twamukkiriza era ffe tumugyeko obuyinza. Basebo ne banyabo munzikirize ate twebaza omukulembeze waffe n'ettiimu yaffe yonna mwebala omulimu gwe mutambuza ensi etegede abadde ku lutabaalo nekababuuzeeko kumanya ssanyu lye nnyina lwaleero sigulabika ku maaso nga nina okutuuka wano era mukama wange abakulu abali mu nnyumba wano ensene wemanya abantu obuvunaanyizibwa balina abasazewo batuukeko wano balina ekiro ekitemu kirimu mwekka ekitemu kirimu ki Kampala, Masaka, Mwera, Amambuka bakkiriza dda nti pulezidenti waabwe baagala muntu ategeera amaisitwago naki kye tukola ki olwaleero nsaba mbategeezebwe bannamasaka muyina ekifo kinene nnyo mu ggwanga lino okusatula obwongo bw'abaki tetugenda kubeera mu kintu nga tukolera Museveni nga tutunudde bwetutumutuuli abasawo ne bannyabo olutalo luli lumu lwe muba muteeka mu bwongo bwammwe olutalo luli lumu olukola ki oluliwo mutegerekese Museveni yatuula dda wali ku kitebe akajjadde. Museveni mu kutuulawo kwe ayina abantu bakakasa tebalina kukola ki kubeerawo. Abaana bammwe abo be mulowooza be mwalwanirira ekizibu kyabwe ekikulu kiri kimu banoonya Museveni bw'atuuka n'alemererwa muhoozi ng'ajja anaabeerawo atya ng'eggwanga lirimu abakulembeze abagezi eggwanga bwe liba likulemberwa n'omuntu asembayo obunafu alina okumanya nti alina kulemberwa muntu akola ki ategeera tulina ennono ze tutambulirako naye abantu babeera atya nga tulowooza nti buli muntu yenna okutegera alina kumala kunywa ku njaga tubeerawo tutya abantu balowooza nti ensi alina kutambulira ku mbeera ya bisiyaga tekisoboka olwekyo tuli kumala kusatulula obuki kusatulula bwongo kubeera nga tugoberera kyekikulu kubanga bamutaasatulule bwongo buli muntu ajja kujjanga abalimbe byabakoze eki obwongo bumusatulule tubeere nga tugoberera tiwali ajja kutubuzaabuzanga olutalo lwokubanza Museveni lutagenda mukkirizikanya na muntu yenna bwola buli mukisa gwenfuna ate olaba ne ku mbeera eno
ng'abantu basitula amaloboozi gaabwe ababanja Ssaabasajja Kabaka besiwakanya batuufu kikola naye mbakubiriza bannange buli kyemwogera mukyogere mu kwewa ekitiibwa ne mukuwa ennono yammwe ekitiibwa mukyogere mu buntu bulamu mulina eddembe okubanja Ssaabasajja Kabaka nange ekinnumira muli n'ensirikira muli naye mbasaba bwe muba musitula amaloboozi gammwe mumanye nti kyoyogera ekyo bajja kisiiga ffe kati babeera ku social media mulabe muganda wange abadde wanagamba mmwe abo bantu bo siganye buli omu kati abambadde obukofiiraano abangi sibamanyi nabbamanyi namwe mulabika temumanyi nakumanya si musango okumpagira si musango okwidentifyinga naffe naye bonnange bw'oba ogenze mu bantu ng'oyogerera enkyukakyuka bakulabira mu kifaananyi kya Kyagulanyi so mutuyambe mwogere ebintu ebituweesa ekitiibwa mutuwonye okutulangiranga ku mikolo nga bannange tetuli batemu tetuli bakyamu tetuli bawemuzi tetuli badde tetuli bawagizi ba bisiyaga tetuli bantu bawakuzi ba ntalo wabula twagala nkyukakyuka mu Uganda kubiri mukulu Kyagulanyi lekerawo okutta abakulembeze ono Masayasi Mpuuga mukulembeze ganyawe mwoyo mukulembeze ebyo byabututiisatiisa I cannot do that. tulina ebbanja ffenna lyakwagana ekirabo Katonda kyabwafa abantu okwagalana ffenna kikitugatta tulina ebbanja lyakwagalana ekirabo Katonda kyabwafa abantu okwagalana ffenna kikitugatta kikiraga nti Katonda akola mu ffe. Yes, Megatron Koli, to come to the subscribing, liking, atoverenga, or sharing. Megatron is my name. I'm able to each and every time welcome me to One Megatron Media. To a to Kueleza, I'm more engaging Gabagazem, Ajetugakua. Tubade to Chaliku, Chandiga Kuala, Panju, Tembize Wadampi, Musikiti, Amori Manji, Gawe Gambi. Ensonga ngirije stambudde wali e Masaka atebadde byangu Masaka etusooka yawula ku oba ku Uganda kuba ebintu byayo tebikyali byangu olutalo lwa Mpuuga ne Bobi Wine agattako Abedi Bwanika Kasirwa akugwa buli omu agamba yaani yennigu yekyali ye mahi okuziika nno okubaddeyo olunaku olwaleero wali e Masaka kuleetedde ddala obuzibu. Remember Masaka eyo ebaddemu obugulumbo obw'enjawulo. Twalaba ka back in time omukulu gwe bayita Cheya Manyanzi yagenda n'ateekayo kunga ng'ate n'Empuuga ayinayo ensonga zatambuza kwegamba abantu beewuddemu walimu e Masaka abamu bagamba ttiimu Mpuuga abamu bagamba ttiimu Kyagulanyi era Bobi Wine bw'asituse n'ayogera mu kuziika ndowooza okuziika kuno kubadde kwa byabufuzi ebigambo badde bingi. Bobi Wine wasituse n'ayogera nga owulidde awo nga tutandise ayina ebigambo byayogedde yeetonze ku lwa Abedi Bwanika era n'ategeeza nti ye talina buzibu ku Mathias Mpuuga nga ye eyamuwa ekifo ekya leader of opposition ekya loop weyamusuulira mu bintu awo ate omuntu amusudde mu bintu ne bagamba mutamwagaliza ekyo kibaki era bw'atyo ayogedde ebigambo bingi nnyo ebireetedde abantu abamu kuba enduulu ate abantu abamu ate ne banyiiga. Mu kuziika kuno ensonga tezibadde nnyangu era wetulabidde abaana b'omugenzi oba abaganda b'omugenzi nga baswadde abasinga ne bayingira mu nnyumba ng'ebigenda mu maaso tebajja kubeera nti babisobola oba binaabagwa enkoto nga ffe bakali lugambo okutunula ensonga nga bwe zibadde wali e Masaka. Omukulu Abedi Bwanika bw'akutte akamansukira n'amansukira Bobi Wine mpaka kuwulira bubi newamusongamu bw'akola ki abuzemu kuba bikonde era oba abadde mujjwa oyo abadde ayambadde ekkanzu bw'ayagalidde okugirako Abedi Bwanika akazindaalo naye protectinga nga mukambwe nnyo ng'amanyi obwaguzi bwina. Nina kyendabyawo mu kuziika ttiimu ya Mpuuga ndowooza yazeewaze era ebipande ebyo bye batadde ku kkubo bye badde bawandise ku kkubo nga Bobi Wine yakatuuka bibadde biraga nti Bobi Wine awe ku bakulembeze baabwe
ebitiibwa bo bagamba nti Bobi Wine yenfudde n'atagambwako nga vidiyo gye mbazannyidde ebadde ya Abedi Bwanika Luno omukyalo oyo ng'agamba nti wali e Masaka balina emize gye bataagala simanyi we yayingirira gundi Nuupu luli bali tebambala overall zino zagamba nti zina kye zitegeeza simanyi cause Abedi Bwanika amaze ebbanga ng'ajja yeesimbawo ng'ensonga tezitambula bulungi yakeesimba kuba president ndowooza emirundi ng'ebiri ng'agwa nga bw'okimanyi nti wano mu Uganda nannyini ntebe eyo ye waali nawulirako nditambula emirundi tutera omukyaza wano back then ng'agamba nti President Museveni kasomula ku ballot paper omanya ate President Museveni kyagala byamuyita former president of Uganda ng'akyali mulamu tabyagalira ddala so akyagala respect ye that's why bwalaba bano nga beerumaaluma alabira ddala nga ensonga zitambulira ddala bulungi nnyo awo nno mbadde nkyagamba nti Abedi Bwanika ebigambo byayogedde ebyo abireetera ebibuuzo bingi tetugamba nti omukulu luli yali takiraba cause Bobi Wine statement gye yakoze wano mu kuziika obwedda abyogera banyeenya mutwe nga embuzi ekubiddwa enkuba oba ng'ekiriga ekikubiddwa enkuba nga bagamba nti Bobi Wine wakoze statement egamba nti nalwana nnyo abantu abamu bakole batya nabayambako okujja mu parliament era n'abantu bakimanyi I think era teri muntu ayinza kwewuguusa eyo nga tamanyi nti Bobi Wine yakola kyamaanyi abantu abamu okujja mu parliament abantu abamu abatayambye bantu abamu ne bayamba cause 90% abaka ba Nuupu abali mu parliament awo tebalina kye bakoze okujjako okwegabira ensimbi so Bobi Wine bwatyo omunyaga guno ogwajja gwabayambako bulungi nnyo ne babeeranga bafuna position yawo mu olukiiko lukulu olw'eggwanga Nuupu era abaka baayo abasinga yabajja wano mu Buganda so bwe tubadde mu kuziika eyo ebigambo bibadde bingi Bobi Wine amaze okwogera kwa Bobi Wine kubadde kulungi sikulabyemu nsonga mbi yonna era bw'amaze okwogera ebigambo bibadde ebiwoomu eri abantu abamu ate abantu abamu ne banyiiga ogutali musango cause each and every one ali entitled okubeera ne side gy'awagira oba ali entitled ku ndowooza ye abantu abamu banyiize bunyiizi naye nga bifo nga tannata kazindaalo Abedi Bwanika obwedda amwesunzi era bageze bamwesunzi nga bwe gambye nti before we bategedde Bobi Wine nga anajja bw'agenda kujja ne bawandiika ebipande ebiraga obutali bumativu eri neeyisa ya Bobi Wine akubakulembeze baabwe abali e Masaka olutalo lubadde lw'amaanyi era Bobi Wine abadde atambula ajja abantu abamu ne bayimirira ku makubo nga bawandiika ebipande bwe bati nga bali against Bobi Wine Bobi Wine otuuse n'atuula abadde ne wife from Fumbiro ne batuula bwe batudde abadde MC w'omukolo ogwo yono gwe bali bakubidde ewologwanga eyo yali Medi Nsereko bwe bamubuuliza ensonga lwaki agundi tebamukyaza Bobi Wine tebamukyaza ku CBS n'abagamba mubibuuze mayiga nze akulira radio bali baagala mugajambula awo nno olwavaayo ebigambo byali bingi naye Medi Nsereko era tumulaba abeera nnyo naani ne Bobi Wine ennaku zino wabeera olumu ati lubeerabeerawo so era n'olunaku olwaleero alina akantu kamubuuzizza nti navayo ne mbanga ensonga lwaki tebankyaza ku CBS Medi Nsereko kiri nti wagamba otya Medi Nsereko asesewo obusisi kwegamba ensonga ziri serious abaana bannambi abaana b'enda ya Nakalaama beetwalira ddala so omukulu wakutta akazindaalo nga Bobi Wine amaze ogamba nti abakulu nabasonyiwa ensonga zonna zaggwa ne yeetonda kwebyo ebyaliwo olwa miliyoni nti obuzibu bwatandika ku miliyoni 5 zino ze bamugamba mbu yali enguzi nga bo bagamba nti asinguzi lwaki agirimirako yeza afuna ntono kwegamba Abedi Bwanika nga munyiivu okukira omususa remember abali ku Megachon Abedi Bwanika ono naye yali ku project ezimu ez'enjawulo ezaali eza gavumenti era nga afunira ddala ku nsimbi alina project oba mbu yali ya biliyoni 2 ez'okulunda embuzi zalina engeri gye zaayitamu awo okusinziira ku mawulire engeri agigatambula awo nno Bobi Wine bw'atadde akazindaalo Medi Nsereko mu butongole n'abanga ayita Abedi Bwanika ayogereko eri ensi awo nno Abedi Bwanika jjukira nti omukulu yabadde ayogera nga Abedi Bwanika munyiivu era obwedde anyeenya mutwe ng'ebigambo omukulu byavaamu alabira ddala nti tebijjansa byongera okubeera nti
bibalebula bibaze bamugamba nti abaye ku kitiibwa ate ayongeredde ddala okubeera nti akuma muliro buli basanje obedda ayongerako bwongezi tanulu akikuba muliro abalumbye paka kuwulira bubi bakutta akazindaalo atandikiddewo okuleetera Bobi Wine nga bw'aseka bw'amaze okuba Bobi Wine paka wansi nadda ku Weso Mufumbiro. Remember Weso Mufumbiro azze enfunda eziwera ng'ayingira Mathias Mpuuga bw'amuvuma ebigambo bino nabiri bw'amuleetera bw'akolaki ye ndowooza ng'amulinze kuba n'Abedi Bwanika abadde ayimirira ku oba abadde ayima ku station ez'enjawulo n'abanga aleetera Weso Mufumbiro naye nga Weso Mufumbiro yasinga okubeera nti aleeta nira kyenjagadde mu speech ya Bobi Wine avudde n'abanga agamba nti ensonga y'okuvuma nsonga nnene nnyo baddaawo abaana ba Nuupu be bayita abaana ba Nuupu ne bavuma abantu ye kyatakkiriziganya nakyo era Bobi Wine akyogeddeko bulungi nnyo. I think ababadde mu kuziika n'ababadde ku mikutu egy'enjawulo Bobi Wine avuddeyo n'abanga ayogera bungi ku kintu ky'okuvuma na wano wennyini ku Megatron omuntu ajja n'aleeta endowooza ye omwana n'amuyingira n'amuvuma ebigambo ebinene Bobi Wine kyatakkiriziganya nakyo kuba abaana tavangayo n'abagamba nti atanjagala muvume naye abaana balina engombe egamba nti abatalina muntu tugenda kukola ki ganja wansanze eddanga nkola simanyi biki bibadde bikututte naye engeri gyenkooyeemu wandize ne tukolanga bukyali osanze show mbadde sinza jereka nga sigikoze bajja tulinda tutereezewa olimu wano leero engambi onansanga ate nina ekyokukola mwaba baddeyo Masaka naye muwonye emboobo ekiremu baale tebagenda okimanyuulako bajja kukimanya mbadde ensonga gyendiko nina obutambi bwenfunye bwebazannyidde awo nga Abedi Bwanika awanda muliro we bamaze okuvaayo eri mu kuziika najja ne bafuna mu nnyumba ye babadde ne baleetera Bobi Wine bubi nnyo ne bagamba nti bagenda na kugunjaawo ebyambalo ebipya nga bagamba nti bino ebya Nuupu byeyambala byabali ba bisiike mbwe ensonga laki babyambala babenga gondise wakola bati omuzungu alita buzungu tapa mpotidde beta bwesi awo kitegeza bannamagye nabo bagwamu eyo kaliba kitegeza munnamagye bwe bange ennyambala ya oba oli awo yaabo ye bayogeddeko olwo betuyita bakamyufu bano abawumeme bamuyita dictator Oma uno gwe mwali mukukulagana naye bayigiridde emirimu gy'abakulu waliwo abawoota zezimu eri ennyambala ze bakozesa bannamagye nabo batambula batyo so bano abakulu bali desperate. So before that njagala embeera ebadde Masaka ojogerako kikuba nze mpadde endowooza yange ensonga y'okulumba Bobi Wine I wasn't happy with it because Bobi Wine ng'omuntu abadde ayogedde bulungi nga bano tabayinaako buzibu kino ekyabedi Bwanika okulumba Bobi Wine nze kimpisizza because Bobi Wine yesiza ng'omukulembeze naye ate ekya Weso Mufumbiro ye muwagidde amuwe bebamanyi because Bobi Wine asiiba akyogera mulekera okukola ki mulekera ovuma abantu nereera akoze eki era akisimbako amannyo kuba omuntu abadde ayisa mu bantu bano eggaali abadde ani abandowooza abadde Mufumbiro n'abaana banuupu ng'abanuupu kati tandikirawo njagala otandikire ku mpisa za Abedi Bwanika okubeera nti ate akopi Weso Mufumbiro yeesenga omwana omuto by the way kati Abedi Bwanika n'omukulu nga Mathias Mpuuga bwe tudda mu kisaawe ky'ebyobufuzi be bantu ababadde respected okufaako obufi so zino zonna saga bwe zaatuuka Bobi Wine ye ng'omuntu era ng'omukulembeze yabagambako bugambi ng'era bw'onaagamba abantu bo oba oli awo b'okulembera nti bannange bino ebintu ebyagenze mu maaso nga tulaba bikontana ne morals oba values z'ekibiina kusegeera aims and objectives ebintu ebifaananako bwe bityo moral decay ndowooza mwe mugwa ne corruption n'abagamba nti bannange muli bakulembeze bwe mbwanga ssente zaaliriddwa mwakikoze mu bukyamu musobola okwetonda ne mwetondera ekibiina ne bannayuganda osigala nga tugenda mu maaso kakati bwe babanenyaako ate obusungu babuteeka ku musajja naye gundi ng'obusungu alina bw'amaanyi Abedi
Abedi Bwanika alina omulimu kuba ensonga tubadde ku nsonga ya embuzi ewalampye ennyumba ate embizi newalampa omuzikiti okitegeera. So embeera oba oli awo Abedi Bwanika gye yeeyisiza mu buvidiyo obusatulatinga kati ku social media kiraze nti oba oli awo ekigendererwa kyabwe bo nga bo baagala kutagula kibiina okitegeera anti bagambye nga 21 balina ate kibagenda olangirira kati bo bagambye tebaagala Bobi Wine Masaka era Bobi Wine agenza ogendayo ng'ebipande biyiti kuko anti era baali balaalika dda Bobi Wine kaalirinye Masaka ajja tubeere bajja muki naye olabye audience ebadde mu bantu olabye vibe gye babadde bawa Bobi Wine bonna babadde balina okitegeera bonna buli omu abadde n'abantu naye kiri Masaka okigenda kukoma wa bino birekawa Buganda nga yo saawa eno mubanja kabaka saawa eno ate baganda na Buganda mweruma kino kigenda kukoma bagana so tukimanyi bulungi nnyo nti omutima gwa politics wa Uganda guli Buganda era Buganda buli webaamu enjawukana mwabaga nti kati abalina engombe eri nti we are removing a dictator kitegeeza muba mwogera ku mbanga abatakitegeera tukimanyi bulungi nnyo nti Buganda webeera disorganized omuntu abafuga mwe gumulanga abafuga bubi muba mumuwadde chance okukola ki kugenda maaso yali mukazikiza aliwo abalaba atunula ki abakenga n'erikimuwiti nga bw'omanye ntunula abalaba so mumbeera ezifaananako bwe zityo muze bano bwe bagaa nti bakolera obooli bano bwe bagaa nti yabanyigiriza oba yali mu ntebe y'eggwanga ennene rumors ne zijja nga zitambula nti oba oli awo Abedi Bwanika n'empuuga balayika baasalanga balina agenda y'omukulu oli gye balina okuggusa naye kiba ekyabedi ebigambo bye boogedde biba byoleka bulungi nze according to me ebigambo ebibungu ekyagundi ekyabedi Abedi Bwanika sisobola kukiwakanya nze nga ku ntegeera yange kuba Abedi omukulu yamuwaako mbu biliyoni ez'okulunda embuzi era tamale bino ina akantu kakola mwalegera akalifu kalinga ak'embuzi muyaye nnyo muzi aye n'ekirala n'ebbanga lyonna tudde ebbanga lyaze yeesimbawo y'omu ku babadde okugwa abadde agwa kuba automatically abadde talina maanyi naye y'omu ku babadde bavaayo ng'akaluka akaggona ate kano kabadde kamazima nabo era ne mu kulayira ekkololo abadde atuulanga ku mwanju kitegeeza ono omusajja akola ki oba oli awo babadde atambula n'omusajja ono ebbanga lyonna okusinziira ku bigambo ebitambula bayibuli bwegamba nti tuli balabira ku bikolwa byabwe ne pulezidenti wa Nuupu Bobi Wine n'abanga ekyo ekintu kyabadde atambulirako okitegeera bano ebikolwa byabwe byo biraga ki waliwo statement Bobi Wine gy'akoze awo n'agamba nti Abedi obadde tonsinga kwagala mpuuga nze omuntu atakwagala ganje ate for example nina weni mu kampuni yange nekuleeta nekuwa ekifo ky'ogenda ofuniramu ne liidika kitegeera so waba otunulira omukulu oyo bwagamba nti baali bamwagala nnyo mu DP nti era baali balwanirira DP abavubuka abavudde mu DP beegulumiinze Buganda beegulumiinze tunuulira embeera gye baali bayisaamu Mpuuga ng'akyali eyo baabalwanira ddala ne batandika n'obasindiikiriza okubafulumya ekibiina okitegeera ng'ate ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti ow'ekitiibwa Mpuuga musajja mugezi naturale era nga bwe kidda mu mbeera za kutwala ggwanga mu maaso alina ebirowoozo ebisobola okutwala eggwanga mu maaso Bobi Wine kwe kumusembiza kuba kyenkakasa nti kye twali tulaba mu Mpuuga naye yali akikola ki akimulabamu n'amuwa obwa deputy president bw'ekibiina n'abuwuta Buganda region teyakomuuku n'amuwa obwa leader of opposition tukimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine ng'amaze ekibiina kya Nuupu kimaze okutwala ekifo ekyo empawa zaakubagana anaawazaake bano abantu baabo ekirungi abantu bennyini naffe ogondi ate Bobi Wine awo tulinga enkoko enaaba amazzi amanaabe okitegeera ffenna ne tukkiriziganya ne kiri nti Mpuuga gwe bawadde akola ki asobola kitegeeza nti Bobi Wine kye yali amulabamu naffe kye twali tumulabamu bino byonna we byajjawo ne baagala okukolamukko ku nkyukakyuka ono ne bamuwa ekyobwa leader of opposition Ssennyonyi ono ne bamuwa ekya commissioner wa parliament gufu gunene osigala olina liidika osigala omusimbi gw'ofuna musava ddala okitegeera yoyo omuntu gwe bagamba nti tamwagala
So mumbera bwetu mmozi omuntu obadde okimanyi nti omuntu gwe weesige nnyo bwakudisappointinga ate owuliranga owulira ddala bubi. So ate naye ekintu nze ekinsanyusiza ngenda kisiteeke nga kabali ku Megatron. Bobi Wine musajja mugezi. Nina we nalabidde nze ati omanyi nyimirira ku ndowooza yange siina muntu agenda kungamba bino wemba ngambye mbu kino kiba kyekyo. Bobi Wine wali abantu abasinga mwandigambye nti Bobi Wine no mwali muga nti Bobi Wine yatuma abaana bakole ki naye avuddeyo enfunda enziwe n'agamba bannaye mulekera ovuma abantu kozi bano abali mu gavumenti bali bakozesa kino bahuligani bevuma abantu bebawemula naye Bobi Wine buli wakwata akamansuzi n'agamba bannaalivumirira ovuma abantu era ababadde bajja babeera ku Bobi Wine ng'ayogera ne ba foot soldier be bayita ba foot soldier abo ba Bobi Yanga speeches abagenda ekamuuca eyo bwe yali nga bakyali ekamuuca ne bw'ogendako ekavuli ng'ayogera n'abaana abo ekintu kyakulembeza agamba discipline osegera kola ekintu kyonna nga kyokoze omanyi bulungi nnyo nti kigenda siiga ekifaananyi kya Nuuku oba oliawo kakala akalungi akameremenya buli bwokola ekintu kyonna nga kituttattana olwo de baatuteekako ddakiri ekyabawuliganizi tulina okuba provinga wrong. Mumbera bwetu discipline kintu kikulu. Ab'ebitongole bikumaddembe omulimu gwabwe tukuuma. Kale katutambule batukube emiggo. Nate n'abaana bano bakyakiremeddeko abawuza mugenda vuma abantu paka kuwulira bubi. Please stop it. Ate olaba n'obuzibu obuliwo muze. Omuganda waliwo olugero lwagamba nti bw'onyigiriza ennyinyi leeta omusaayi. So mumbeera ng'abaana abo bayita mu mbeera ya unemployment bayita mu mbeera bino ebintu bye balaba corruption nga tuvudde omanyi bibaawo naye era ne musaaga mwetuleta ku ekyo nze ndabye embeera nina omuntu atuwadde akasente tusoosere tumukubira n'ayagala oleeta ekimberembere anti nze omanyi nsalawo bukyali nengamba omukulu nemugamba muli akawaanyo naye mulabya mugamba tumuli akawaanyo nti nze mba mugumu bamunezange umanyi gojja kutambula ne ka transport kajja kuba nabba amasimu olabira omusajja omukulu omusajja omukulu omugatu kive mutajja tujo nkwata mpola oba nsonga lwaki okola ki olw'embeera Uganda amwana basoma n'asoma ku gundi awo ekyambogo ne bafulumya omubbuzi ne bafulumya emakere ne bafulumya buno musu ne bifulumya nga tewali mulimu TV zino kati saawa eno abaana bwe bakolera kuno zinako omanyi nakowa TV ndi presenter omulungi ndi editor omulungi ndi graphic designer nze teri kyesikola naye right now TV ennene eri awo mu industry area abakozi bafuna emitwalo 10 mbwe mmere yabalirira bw'olya leero era osabukasabuka nnyo n'ebigambo ogijja wa gy'olya abaana basibirira ku buberenge bwa 5 bameketa zino empogora era abalokole bali mu dry okwegaaya kubagi bali mu dry abasiraamu basiba sunna mande n'olwokuno tebata ennaku enjeru bazirabira ku sibo nga beekola bintu bo bagamba mu mutuufu aye njala ennume nga sirina lwaki seenyagira empeera kansibe mmantu olwoku kansibe ennaku enjeru eyo alagibala atalina kyako oyo kati bwafuna akasente wakyalya fuyiza ekimuliisa fuyiza nti abadde talina kalye fuyiza naye kakati ennaku bwekuluma n'oleetawo obugumiikiriza kubeera osobola okubanga tolina kyakulya n'ogwikiriza omuntu ng'alina omummonde nina ekibuuzo kyenjagala okukubuuza nkumanyi bulungi njagala onnyonnyola abantu abatulaba mbeera ki gy'obeeramu ng'olina kasente nkumanyi goba n'appetite toba nayo naye embeera buli bwegaya oyiteekawo empeku 5 enkoko zaano zaatama otunula ebicere temuliiwo kati ndyeki ngenda okulaba oleesa obubisi kweki naye waliwo oba tolina bwewaana paani amenvuge ganoga nze bino ebicere by'omuntamu ebyo erino basenamutu naye kawempe wali wategeddewo ate nno olikawempe nno omuvubuka piraawo ayokya amugira bulungi abange azitowa akwata ekimere omuceere ogwo gwinengeje gumpoomera mbeera embi eri mu bannayuganda batufuze ne batuweerabiriza mbu okuvuma kive
kituufu batufuze ne batwerabiza mu bwovuma ku social media oyina sezaalawo nyazaalawo n'abaana bo bajja bbirawo busungu kuba olaba ekisinga oleeta ebyo byonna ababavuma kati bano abaana ba Nuupu saawa bina tulaba abductions oba okuwamba abantu kizibu nnyo olukuŋŋaana lwa Nuupu for instance okubeerawo Makerere Kavulaawo be bagoberera bane batabaako be bawamba babasiba kusikamu babasiba awatali misango babagunda awatali misango kati omwana oyo bw'agattagatta ebyo byonna ng'ate n'eddwaliro lyatutte nnyina ng'embeera eggayigayi tewabadde ddagala ekkubo lye baayiseemu baagenze ebinnya bikuba omulwadde okufaako olufi kyokka agenda owulira omusimbe eno mu paliamenti bagabana osegeera oba okyali awo ebyenjigiriza nga nabyo bifu bizibu kati abaana abo bagatta obusungu buno omukolako ekintu kitono agenda ekinyiiza ebyenjigiriza bifu nnyo ate omuzadde waafuba n'aweerera omwana omulimu teri abaana babeebakako mu gundi ezo wamala omwebakako n'amuwaayo akalimu n'akola emyezi 6 muzenjala erumira abaana mu hositeri abawala abaana bafumba ekijanjaalo muwala w'hositeri wofumba ekijanjaalo leero wafumba obo tenkyafumba magera lwe n'afumba kano kagundi awoza akayero kankolera nnyo balikana akayimba kajanjaala akeero kaluma amagera ate obote awoma akatogo bw'obanga ofumbye era bafumba kigere kya nvubu ng'akayimba bwe kakijjayo kati yeyembeera abaana mu batambula naye gwe omuzadde omutwale amaze kutunda kataka ke ka 5/5 akuweerera alina aba secondary alina aba primary naawe owa university naye ng'ekikuteesezaamu ssente essuubi lirimu ggwe bw'omala n'omutuulira akayimba tuli kamoze radio tawula abaana abasome gulo omulembe sigwa bataasoma naye kakati biweddewo abagagga abali mu kibuga ogenda okubuuza kirumira alina diguli mmeka profesa bamuyita profesa wava munno yagisomera wa kwegamba noga omwana akomeko waakomye ate bwe bakusanga tolina talent ng'oli awo oba owedde mpuuga baagala kugulawo kibiina kipya kyendaba nawulirako information eraga nti sente ziva sipiika ate zijje zivugirire kino ekyali ekyampuuga gundi zino zonna aziri mu kaseera nga twetegekera ebyobufuzi kandanda kati omukulu abataddemu enjuki bonna bugira bwe bati baddeno kati awo enkugambye nti Munnayuganda weenyweze emisolo olunaku olw'ejjo bagyongeza budget yafulumiziddwa ebitundu ndowooza nga 85 sente zigenda kwewolebwa kitegeeza ki emisolo girina okulinnya emisolo gigenda kwekubisaamu emirundi 3 kyokka ate abakulu beetaaga sente zigenda ofacilitatinga akalulu mu kufacilitatinga akalulu kitegeeza nti bagenda kweteekamu bonga bo bokka wabula ate balinawo ne bateekawo bayita ba political bling kakati nga bwoga nti bampuuga balina ekigendero ekitandikawo ekibiina ekyabo bwe kibanga ekigendero kyakyo kyakulwana bano abanooku kitegeeza oli alina okubavugirira bo bagamba mbu Bobi Wine alinga Museveni alinga President Museveni mbu tebagenda kulaba ate oli ate tuze bazeewo kati so president waabwe w'ekibiina right now y'empuuga confirmed over confirmed akikola bulungi nnyo amakulu kubeera bwe baali bamusindiikiriza bano abaana ba Nuupu nga bamuwandira omumbaga atandikawo ekibiina ekikyo kitegeera kuba balina statements ze baali bakola awo mu biseera nga babalumiriza nga bagamba tetulina kye twakoze ate tetugenda kuva mu Nuupu tugenda kuba discipliningira mu Nuupu nga bamu bwe baagala okudisciplininga be bakulembeza ab'oku ntikko bano nga babagamba lwaki temufuluma ekibiina kyaffe ate bano be baawo be badisciplininga bonga nti babyeganga bagamba babasibako matugambuzi baliisangu kakati mu mbeera ezifaananako bwe zityo ne bagamba nti tugenda badiscipliningira mu kibiina ayagala okitufulumya osaaga era ne beewaayiriza n'okwewayiriza nti fe abatandikawo Nuupu naye ng'abakulu abo twabalaba nga batandikawo ebintu bino binsobe babawa bukati n'epuloni ze baabasiba oba ozijjukira bantu beerabira enkya tuleeta gundi bamuyitaani ono owa Kibalama eyakwesa Kibalama
ono gundi Kagera Bilia lero tukoze interview atakubadeko eddoboozi tivudde naye ncha tumulina akomawo ayina ensonga zaagala atembeeta ngwe ekibiina kyakyagala fayira zitambuliza bwa kibiina kyakyagala mbu Bobi yamukubidde essimu ba meeting n'akweka Kibalama ye Kibalama mu buli ayagala ensonga z'okugenda mu Kibalama bwe bamuyingiza wansi w'ebitanda bamusiba abaaya ne sitira ne bamutwala eyo Masaka bikati nga musibe ebyekikazi ahanga bino ebikazi ebyo n'omulaba ayina omuntu alinga kikigundi ali bwati gundi aliwa nina kyensanyukidde Prince waba yogedde ku kigambo ky'okuvuma n'okuvvoola naye ekigambo ky'okuvvoola okuvuma n'okuvvoola ebigambo ebyo biruma kiringanga we naakuddako wenkuba ebituli mu kirevu bw'okola ekitajjansa kwe bayita okuvvoola weebali nenga Waiswa mufumbiro enkola gy'akola nze tensanyusa avvoola banne n'akola ki naye I think yandiguze ku gundi ya mukama we kati ebifuzi byalimu bya kidiplomati ate ayagala kuzza mu bantu mpisa butereevu kuba ye ng'omuntu ali ku international level atambula n'agenda mu bantu b'obuvunanyizibwa atawuliremu omuntu bw'obuna ate beekutama era omulabi abadde ku mukolo nga bavuma nga Abedi Bwani kayisiza nga holigani bulungi kuba waddewo ekivubuka we kibadde kimusikako emmasuzi muroba nabasitayo n'akasika osegedde tagira bwati Bobi Wine diplomatically ng'atudde bwati ayina semayiro eyo eri feeke gyagira agirikola ati bwatyo ngali ninkolumi ng'okola ki anoonyako agamba wenkwatira ku masuzi ngenda obuzibu obuliwo nendaba nze nina omuvubuka omusajja nnyumira ono gwentera okwogerako uno bijirwa olaba enjogera gyayogera Bobi Wine gyayogera takyayina byabufuzi byakweregana abantu kwetigira bica kati anti Bobi Wine abo abantu tabalinaako control that is the reality kuba embeera gye bayisaamu abantu yebaleetera nabo okufuna butya bwe baneeyisa okitegeera that's why Bobi Wine akola mulimu gwe nga mukulembeze balabire ku ye kuba for instance ebivume ebisinga obungi biva ku social media omuliro gye gusingira okukoleezebwa n'oli bw'akwata essimu ye mmoze ng'olina kye wayogedde ekitaamusanyusizza obanga olina ekikolwa kye wakoze tekimwetagisa sooka kukubira Bobi Wine okureactinga ate abantu buli muntu areactinga mu reacting ey'enjawulo waliwo gw'onyiiza n'akuviira waliwo gw'onyiiza n'akuba oluyi waliwo gw'onyiiza n'akutunuulira n'aluma emba yes kati abantu abo balina buli muntu alina personal characters ze ne reaction gy'ateekawo ng'oba oli awo waliwo ekintu kye bamukoze ekimunyigiriza bw'obadde okimanyi nti waliwo ekintu kye bayinza okukola omuntu ne kimutuula ku mutwe n'aluleetinga nti n'emabegakaawo mukwano gwo oba oluganda bwe ayina embeera gye yagwamu n'emutuusa oba emutuusiza mu ddwaliro bakomera abantu abakimukoze oba alina statement gy'akoze ng'oba oli awo gwa blaming nti omu ku baakirimu kati oyo omuntu emotionally ayinza okuwemula so Bobi Wine talina emotion controls z'abano bantu that's why yensonga lwaki full figure bwavaayo n'abaako omuntu gw'ayisaamu eggaali oba omuntu yenna owa NRM kati ng'ono omusajja gwe baawe ogundi RDC yakunama lwaki baga nti President Museveni mukunani Museveni abalonda ali ataani abalonda kale NRM kuba oli bwawe mulanga wa Nopu bagamba Nopu bawemula kitegeeza Bobi Wine baba bamuzingiddemu ono omukyala wa Soroti wavaayo n'akola ebitajjansa naawe mulawemula lwaki tebagaa nti omukulu oli ye muwemuzi okitegeera kitegeeza nti embeera z'abantu sekinnoomu ne reaction zaabwe emotionally zireme kusiiga kibiina kyawamu nga Nuupu nti kyekikola ebintu ebyo okitegeera nziro kuba abantu babanga bayisibwa mu mbeera embi bakyavuma abantu wano bakyawemula abantu bino byendaba ebigenda mu maaso nga abagenda okulonda mukyali n'abakulembeze n'abagenda olonda amanyize sigenda londa mukyali mu mbeera eyo omukulu kwali
president Museveni no president kazato omulaba ku ballot paper kiri bweki obuuza kirala president bw'abeera ku ballot paper Omanya. tumanyi ways mwaita okugenda mu bukulembeze yakawangula dda okitegeera era gwe omuntu yenna bw'onojja ne weetimba ku ballot naye mu nkola oba olwanira kyakubiri oba kyakubiri mpozi ng'olina measures endala mwogenda Kuzeyita okuyita Amale yakoze statement Na. egamba nti president Museveni talootangako kyakumuyita former president ng'akyali mulamu kakati awo era eryo n'abagaa nti oba oli awo alina omwana w'embuga gwali ng'akyali mulamu tekisoboka tasobola eyali mbwe yali kati ba president bonna eyali bakakkana baliwa eyali bambuwaŋŋangusi Kakati eriye awo. yali atali muwaŋŋangusi Kakati awo. ate mu Afrika wano kiyitirira ebyo byonna Ate nga tebyamusinga kutegeera. tubalegereze wano mu Uganda eyali president bonna bagenze bakola batya bawunnuna tulina eyali mu myaka gy'ekinaana Obote, Mulambo guguliwa. mulambo tebagugana okujjawa bagukomyawo baguyisaawa baguyise ogundi bagwetoolooza amini tulina eyali ali wali gundi ku Makka waali awo bano binayisa babinayisamu bwe bali kuba tebakajjaala nnyo naye ate babakkiriza naye era tebabakkiriza Baagira naye abamu era abasinga era nabo bawaŋŋanguka so ne bagenda president mu Museveni diaspora. talootangako kumuyita mbu eyali yayagala era yabagamba abuze emyaka gye 10 nze kakati mmozoolaba atambulemu eno embeera nga bwetambula omuntu yenna ajja ku ballot paper realistically aba alwanirira kyakubiri oba kyakusatu era nabo bwe baba bannyonnyola ekirungi bakijjayo bulungi era atakimanyi bagamba tetwagala mulekera front yonna kano tukagendamu tugenda keyambisa naye nga bakimanyi bakimanyi bulungi nnyo kuba bwe baba nga tewabaddeewo nnongoosereza mu kakiiko k'ebyokulonda constitution tekwatiddwako ekkakkanya obuyinza bwa pulezidenti ate bagenda gikwata kakati ate nowulira anti bagenda gikwatako Wulira na- bamwongere bwongezi wulira nakano ababadde abaduumizi b'amagye babadde balala bamikwano ne kati mutabani awo kati nze taatawo nze taatawo bandeeko ekimberembere ng'otunula omanyi kye bayita omusaala kakati gwe wenna anajja mu kalulu bannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka bamaze okukalangirira oleeta ekimberembere mulina okulabika nti mufindinga ways endala ekirungi nti enkyukakyuka bwejjejja gradually eba process yakaseera mmwe kyemulina okukola kulabika nti mulemezaamu nakuraisinga maloboozi bibanyigiriza katonda obukulembeze ebiseera ebisinga yabuleeta naye ate nammwe ayagala mubeeko kyemukola ekiraga nti ddala mutuufu obukulembeze we buli naye tunyigirizibwa esookera ddala basabe abaagala enkyukakyuka musabe katulabe wa gye binaggwera nina akantu nakanyumidde aliyeni yanyumidde leero agamba kyali aliyeni nassese kati ero tundowooza tujja kabaleetera naye kati n'abakyala anti okubala kukumanca kati n'abakyala agenda kufango ababale ajalabana abayensawo basigadde eri wabweru wasigalayo abantu bulijjo okufango nababeera abantu bameka mu kageti kabwa fango ni baba bangi kaakati kye baakoze bonna nga bayingira mu nju ali ne sikini asigala ku kabalaza ayambala oguguuli nabo kyebagamba ni mujemba bale omukulu yaliwa nga limulengera aliraba yongerako masiki anga nkulabye paye mangu nkubali siyenze yagwe bakubaze ali yakubaze kakati n'abakyala agenda najja luli omukulu nagamba nkomewo ku mukaala bakoledde fujjo ku n'abakyala kakati n'abakyala abaagera obale baggalawo n'enzigi abaana bonna babapakidde mubisezajjudde ofango ni awabawo abantu abawere akantu ako kajjumidde naye batawanyiza ababalaba batawanyiza kalino nze kyennakoze anu n'ebibuuzo ebibuuzibwa binyiiza byakisi nze kyennakoze butoyize mukozesa za flashing oba za kusitamako nsimakanya mbwe mmere gye mulya ebanseekeko oba mutera nnyo okukozesa boyi mbeera gy'olaba olowooza ndyaki kati anti nze tebambase
ngira bwe eyazze bwati nekubala nga nno ninga ali mu mukatemba naye nga akadoo kanyumidde ali eri yakoledde fujjo ku babazi nga kingisaha abantu abo bakoledde fujjo ku bantu naye ze linyumidde n'abakyala yanyumidde ngenda y'abaana bano baana mmwe nedda ale ndowooza babawulidde ne bagabayingidde anti bakaggala kati olwagiza omwe yaggudde alini ng'akola bwati effujjo kanyumidde nnyo senga ali eri yatambulanga bwati ng'akola effujjo li senga Uganda musically yeeyagala naye nga enkya tugenda kukola edition yaffe census kubala abantu olabe effujjo tuleetedde comment abadde mu kubala anti omanyise bumuze abantu bano ababaze gavumenti ebadde tebawa mmere kakati mbunga ebiseera bye basinga okuopaletingiramu biseera byamalya ga byamisana ate bayaaye amanya family nteno nedda bayisaamu abega mpunajjula batuuka bwe bati aye balina n'abennyinda bawunyiriza obw'ennyama era bagenda nnyumirwa nnyo olw'enkyo olwa sande abantu basiiba abantu bwe balya kanyama bajja tuuka ku 8 awo anti ku 7 baba ku church era bwe budde bwe badde batambuliramu badde beegayaza kasaziwera 8 7 9 ze sente bwe budde wano mwe baliira ng'atula banna ngatandika nokutotulira bigambo bya mbeera gavumenti gye bayisa tubabala naye twalidde n'akamere era gavumenti eno iwona nawuliranga n'enjoka zikuluma owekisanga amuwaayo omukisa n'ekinyobwa omukisa gwe nnina sibuula mmere bawo gye ndya buli mmere nze kati osanga oli ekuza bijanjaalo kati weba byebiriwo ate kijanjaalo anti wakisanga mu sowaani si magero esobotoyo musiba bulungi mweraba